Bano be bavubuka okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo abalumbye ekitebe kya NRM ekya Ddondo nga balumiriza akakiiko akaateekebwawo ssentebe w'ekibiina ki NRM okuwuliriza okwemulugunya kw'abo abatakkiriziganya na byava mu kulonda kwa kamyufu obutawuliriza musango gwabwe. Abavubuka bano bawakanya ekyakulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki NRM okusunsula Fiona Nakku okukwatira ekibiina bbendera ku kifo ky'abavubuka ate nga yasussa dda emyaka gy'abavubuka okusinziira ku ssemateeka w'ekibiina kino. Tusanga nti Hon. Nakku Fiona yazaalibwa ennaku z'omwezi 2 December 1994. So ne tusanga nga Hon. Nakku Fiona aba takolofayinga kubeera youth mu mateeka kuba youth alina okuba nga ali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 3. Bano ababadde n'ebipande ebiriko obubaka bwabwe batulaze ebiwandiiko ebiraga nga Nakku bwe yagezaako okukyusa emyaka gye mu nnyira wabula okusaba kwe ne kutakkirizibwa. Nti okukyusa national ID ye neyeesa ku 1997 kyakolebwa mu bukyamu era application ey'okukyusa national ID ne bagisazaamu. Kati bano baagala akakiiko kano okuwuliriza okwemulugunya kwabwe mu bunnambiro era basazeemu okwesimbawo kwa Nakku kubanga si muvubuka. Tujja kufiirwa abavubuka bangi nga bava mu NRM nga bajoyininga ebibiina ebirala. So ensonga nsaba ebikikwatako bakitwale nnyo serious. Chairman akulira ekibiina kyaffe kya NRM. Kyokka akakiiko kakkiriza ng'okwemulugunya kw'abano bwe kaakufuna naye tebannaba kuwulirizibwa. Ye ayogerwako Nakku tugezezzaako okumunoonya okweyogerako ku nsonga eno wabula ng'essimu ze ezituweereddwa teziyitamu. Mu ngeri y'emu akakiiko kano kategeezezza nga bwe kamaze okuwa ensala yaako ku kwemulugunya kw'emisango 46 kw'egyo 426 egyaloopebwa. Ssaawa eno mwe twogerera ensala 46 zifulumiziddwa. Emisango egisoba mu 2 gyaggyibwayo oluvannyuma lw'enjuyi zonna okukkiriziganya. Which is very good for the party and the country. It means that the parties have continued to talk and find alternative dispute mechanism, reconciliations. That is what the party is promoting. Tukitegeddeko nti akakiiko kano kakutandika okuwulira okwemulugunya okwaleetebwa aba gavumenti z'ebitundu ku lw'omukaga lwa ssabbiiti eno. Winnie Tessa Nakayinja, agafeeyo ku Spark TV.